program Ennaku Tesosola Myaaka wano ku ABS TV buli Sunday ssaawa 4 ez'ekiro mwe tukuleetera abaana ab'enjawulo nga balojja ennaku yaabwe abaana abo nga bali wansi wa myaka 18. Taata yatta maama ngati awo maama we yamala okufa nembera nesenga nga simanyi wadde wakika wadde n'omu. Gwe wena ng'oli eyo oli mwana muto oli wansi wa myaka 18 mulenzi oba muwala jangu oloje ennaku yo obeera ku street toyina wobeera oli lubuto nga nannyini ro tayagala kuyamba jangu wano ku mpewo zaffe oba ku offices zaffe eza ABS TV ezisangibwa Kawala ku kyaki y'Omusumbayiga osobole okuyambibwa ng'oyita mu program eno Ennaku Tesosola Myaaka ng'obulira ku bantu ate abalabi ba ABS TV ennaku gy'oyitamu osobole okuyambibwa nga bano abaana. Nga nnyo omwenge kati taata wakoma wamukuba bukubye ate maama waffe yeekwanira abasajja. Tosubwa program yo Ennaku Tesosola Myaaka buli Sunday ssaawa 4 ez'ekiro nange omuweerezaawo Nalija Aisha tamusubwa. Tosubwa ABS Television. Oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Mbabuzaako abalungi abali ku mpewo zaffe eza ABS television nti ate musiibye mutya Sunday yammwe kansibire abagendedde bulungi yange ennungi nnyo ke kayelo kano kenyambadde yelo ntera okumwabala nga ndi musanyufu because to me it indicates happiness oba kale brightness katugendera awo naye nga mbabuzaako mu mwenna abalungi abali yonge bekumidde ku ABS TV program Ennaku Tesosola Myaaka eba etandise zibeera ssaawa 4 ez'ekiro wano ku ABS TV nga nkikwasaganya ne munnanga Wycliffe abeerawo nnyo ku kamera okubeera nti anyambayambako here and there naye nga olunaku lwaleero ndi musanyufu nnyo mikwano Wycliffe antaaseko awantu awo ndi musanyufu nnyo ngenda kuba mbabuulira kiki ekinsanyusa ngenda simanyi oba ngitandikire wa naye nga sinnagitandika njagala kubajjukiza ba students mwenna oba abaana mwenna abazadde mwenna nga mwandyagadde abaana bammwe basome abaana bammwe beeyongerayo okusoma bafune ku zi diploma kale ku certificate mujje ate wano mu office yaffe ey'Ekawala gwe noonya Aisha nja kuba ontuukako bulungi nnyo obeere nga ate weefunira bursary half bursary obeere ng'ogenda ku Data Mine Technical Business School bakuwe osome course yonna gye wandyetaze okusoma nnyingi nnyo course eziriyo naye nga jangu buziwanira ku ABS TV weewandiise bakwe bursary format osobola okweyongerayo okusoma courses bagambye nnyingi nnyo olunaku olwaleero mbaleetedde ekyenjawulo every one of you mujjukira bulungi nnyo Angel yajja I think kati tuli mu eno wiki yakuna oba I think wiki yakuna nga twabaleetera Angel natubulira ennaku ye natubulira ebizibu bye yasooka tugamba nga bwe yatambulako ku street nga bwe yabeera ennamuŋŋoona nga sengaye bwe yakola atya taata we bwe yakola atya Angel anoonya maama Angel anoonya ni ennaku yonna ya Angel mugijjukira bulungi nnyo era mu kaseera kano kenyini neneebaza buli muntu ayavaayo n'agamba kanyambe Angel ne bw'oba wawaayo akasente kunga katono oba akulwaliro 15 abawo 5 baziwa abawo omutwalo baziwa thank you so much neneebaza omukyala Stella ali mu Washington Stella yavaayo n'ayamba Angel okay yavaayo n'ayamba Angel abantu bangi nnyo ne mukwano gwange ali awo London yankubiddeko ku ssimu n'asuubiza Angel bintu bingi there is my friend ali UK bamuyita Apollo naye yankubiddeko namuzako Angel naye mbeebaza nnyo era mu kaseera kano kennyini wenjagalira ate okubabuulira ekinsanyusiza olunaku olwaleero munaye lwabadde olunaku lwakuna mujjukira omukyala eyayamba Angel erabeerawo mu kayumba kak'ettaka mu bunaku bwe bambi mu busente bwe obutono omukyala oyo na Mama Grace baby we omuto oyo second last born bamuyita Grace namuyita Mama Grace bambi n'ayamba Angel mu kuyamba Angel yamusembeza abewaka baba bagamba nze Angel siina gye mutwala nze Angel simanya biki Mama Grace yasembeza Angel wadde abasinga obungi baali balowooza Mama Grace anoonya ssente mu Angel nedda mugendako mu kitegeero olunaku olwaleero lwaki njogedde bwe ntyo Mama Grace talina nnusu gy'anoonya mu Angel
nti alabiridde Angel mu busente bwe obw'ekinaku ng'omukazi walabirira abaana be ayina abaana ababenga ye ab'okulabirira naye ati n'agamba kangatteko Angel. Remember Angel ng'ali lubuto yamulabiridde okutuuka olunaku Angel lwe yazadde. Angel yazadde ku Thursday this very week. On Thursday nazaala bouncing baby boy ali healthy bulungi mukama yamukwatiddeko tebamutunze nti oba bamusaze nagenda going under surgery oba no. Angel yazadde bulungi nnyo, she's in good condition, so olunaku olwaleero bimbaleetedde. Naye mujjukira bulungi nnyo last week twalaga tata wa Angel. Ebigambo bye byali bingi nnyo sigenda kubiddamu ebigambo bya tata Angel naye byali bingi nnyo mwabiwulira era twakomekeza tata Angel ye ng'agamba kale tujja genda tunoonya omuvubuka yafunisa Angel olubuto ekyo tukikkaanyaako mu kuyamba Angel tebajja mukomyawo waka sibiruma mu byala si byange bya tata Angel. So bagamba tebali mukomyawo waka Angel mwana mwononefu ajja kwonoona abaana bani ekyo ne tukiwulira nti omwana omwononefu ate bwe tumuteeka mbali eri baba boononeka ekyo ne tukita. Mama Grace nasalawo akole ki abeere ne Angel olunaku that very day whenever kolastic whenever is a program yaffe Mama Angel yansindikira message omuntu nasinga message nti nze Mama Angel sasooka kifaako nnyo kuba abantu bakola ki beeteekako nali ndi Mama Angel ankubira essimu olunaku olwaleero next today nengenda nenseekana Mama Angel gwe mbadde nnoonya okumala ebbanga nga njagala mbuuza ku lwaki omukyalo oyo yasuula omwana we ku lwaki omukyala yaleka omwana we nakwate ku butalina kyayagala kumanya ng'ekintu ekyo nkyebuuza nnyo olunaku olwaleero Mama Angel yanzemu ebibuuzo byange byonna yabize bulungi nnyo mugenda kuba miraba bulungi nnyo mwebuuza lwaki Mama Angel yakwata omwana namuleka lwaki Mama Angel yakwata omwana namuleka ku myaka 5 ku lwaki teyadda kulaba ku mwana we ku lwaki Angel abadde abonaabona ye taata wa Angel yaani byonna byaddiddwamu okuva Mama Angel olunaku olwaleero bimbaleetedde Angel yasobodde okulaba maama we thank God. Simanyi byakwogera naye katulabe program yaffe olunaku olwaleero bwe yatandikidde nga nseekanya Mama Angel oliko program Ennaku Tesosola betting tumiddekaawo njoyota akaviiri ne kabanga kalabika bulungi tina n'abayo kwasaganya ka skin kangendoza mukalaba bulungi nnyo katuyongere maaso tulabe ate bye twatandikidde nga nseekanya Mama Angel temuvaawo. Bateriko esimu yayononeka Angel yazadde mama aliwa Angel wange kulika bebi oyotya wazala bulungi wazala wazala nada notankumira simu Angel nga nkunoonya siina wenkujja simu yamwe nga teriiko oli bulungi ebigere byawona biraba mma byali byazimba nnyo kati oli otya kulika bebi tata wamulabako wenajja nokulaba taata ompozi wenajja nonase mukulaba tewamulaba nekwolwo tebakusala nti ki wadde okutunga wezazisaawo wansi bambi ozozala lwakuna olwa wiiki ewedde olwa weekend omanyi azze kuyamba mukyala munange yalaba program azze kuyamba oyo maama wo Mama,
munange mukama bweyanziza ishayo yasinza okutukolera munange Sumbainga. Obadde manyi enjabera? Nze mbadde manyi enjabera wa taata we. All this time? Yeah. Wamuleka wa myaka emeka? Namuleka wa myaka 8 ne nkomawoko ne mulabako nga wa myaka 9. Yali abadde ki? Taata we yankubira essimu n'aŋŋamba omwana we yabuze. Nasituka ne nzija omwana namusangawo ewaka ewa jjajjaawe. Ne mubuuza abaŋŋambye wabuze nti nze maama sinabulako. Ne mugamba nno olina kuba mwana mulungi kuba nze tokyali nange oli wammwe. Era natambula ne ŋŋenda. Mu kutambula ne ŋŋenda simanyi oba omukyala ennamba yange yagijjawa simanyi maama we. Ya yaŋŋamba bw'oba wakwata omwana n'omuleeta siraba lwaki onninnyirira. Nawuliriza nange ng'omuntu omukulu ne nneeteeka mu kiti kye naye nga kasita omwana muwadde waabwe eby'omwana kambyesonyiwe. Omwana ne mmuvaako ne mmutta kuba nali mmanyi mukutte mmutadde waabwe ng'ate ndina mugumu nti taata we amanyi ewaffe. Mu buli ngeri obuzibu bwonna bw'anaaba abufunye ajja kuba ŋŋamba ne musimu ya mama wange yagiina. Kubanga wande taata we yajja ne jjajja woono omukyala ne bajja enamataba gye twali tubeera. Bwe bajja ne bagamba maama nti omwana bagenda mutwala mu kisulo. Maama yagula omufaliso, obugoye, kale ebintu omwana byayinza okweyambisa ku ssomero. N'alinda omwana baleete ssente zimutwalawa ku ssomero. Tezaalabikako. Ne bamukubira essimu nga byaddamu tebitegeerekeka. Bw'atyo maama omwana n'amuleka n'atandika okusomera awo ng'ava waka. Embeera yatuuka n'etunyigirizaamu enamataba ne tutondayo. Kati bwe twatundayo y'embeera yayongera otunyigiriza. Kwe kusitula omwana ono ne mmuleeta ewaabwe. Natuuka na kiro ne mmuleeta kuba yali yaŋŋamba tajja kuweerera mwana ng'ali eri. Ne nsitula omwana ne nkola ki ne mmumuwa nga saagala kutta future ye bw'aba agambye nti ayina muweerera ng'ali wali. Kuba emabega nali namubuuzaako oŋŋamba ko omwana oyo naye omukyala gw'oyina asobola okulabirira omwana oyo ng'owe gwazaala. N'aŋŋamba atayina buzibu ajja kumulabirira. Era omwana wange namumuwa ndi mugumu era mbadde nkimanyi nti omwana wange ali ku ssomero asoma. Era neewuunyiza nnyo okuwulira nga baŋŋamba nti ali lubuto anaatera n'okuzaala. Baŋŋambako nti wajja Angel wamuleeta nga myaka 5 okuddamu okujja okumulaba nga myaka 11 ng'ayidde. Wali oyidde Angel right? Wobagamba nti ono mama oba wali oyidde first oba tokotoko yali akwokyezza mbonojja n'omulaba naye nga mbwe Elisa yali amiikidde first. Bino byenkugamba mbyogeza mazima. Omwana namubawa wa myaka 8 mu 2010 nenzija ne mmulaba nga wa myaka 9. Awo basangira we baŋŋamba mbu yajja tokotoko mbu yali asiika yalina emyaka 9. Awo nakoma okulaba omwana wange namubawa wa myaka
8 nga taliko kikumi kya kitaawe yadde neki yajja emirundi ebiri kati awo yajjira enjolu lino dduka n'oyingira mu nnyumba yange okyajjukira nga tukyabeera eri anti kati olwo teyajja byayogera bituufu bwe yamulabira yali muto nnyo yalina emyaka 9 bw'aba nga takyazikirabo owuwo yali mukulu kuba namulaba nga mukulu yakola ewaka ewaaliwo pate taata nga ali ne bakazi be bonna alikunze kwe kumugamba taata njagala ondako ekisiraani bulijjo kyonkola ki kyonvuma okyo kyekyanzaala kati babula kwe kukola ki n'agamba nyokowo yagenda lwakifa omutumanya ne mugamba mulakuba mmwe owammwe waali mulakuba mmwe kibasanyusa yali agolola omukono okunkuba muto we n'amukwata n'amugamba tomukuba taata neekwata nono muganda we taata samu n'abeera ne bankuba emiggo ne bankuba ne baŋŋamba nga wembasoza ne bagamba sibaswaza kyembabuza kituufu nange njaga mmanyi ku kisiraani kyekyanza kyemugamba mbwe ekisiraani omanyi ndi mwana wa kisiraani